Palamenti y'omukago gwa East Africa eguddemu nabe oluvanyuma lw'eggwanga lya Burundi ne Tanzania okwekandaga nebafuluma mu kusika omugwa okubaluseewo mu kulondebwa kwa sipiika wa palamenti eno okuyindira mu kibuga Arusha, Tanzania. Can we ascertain whether we have quorum? Martin Ngoga, omubaka wa Rwanda, ye yeesimbyewo okuvuganya ku kifo kino ekya sipiika. Lyontini Nzeyimana yeesimbyewo ku lwa Burundi, ate Adamu Omara Kimbisa yeesimbyewo ku lwa Tanzania. Tanzania yasooka okubeera ne sipiika n'eddirwa Kenya, olwo Uganda n'eddako nga Dani Fred Kidega ye sipiika abaddeko. Mu nkola y'omukago, Rwanda, Burundi ne South Sudan eyakayingira mu mukago ze zirina okuvuganya mu kifo ky'obwa sipiika, kyokka Tanzania egamba nti wali tteeka libagaana kuvuganya. Rotation from whom to whom? Why didn't they say now it is rotating from where to where? It was not mentioned is rotating to whom. So if it was not mentioned it was rotating to somebody, then it can be anybody then. Kiraka wa palamenti eno Kenneth Madete yaguddewo palamenti eno eyokuna era bagutuse ku ky'okulonda agenda okubiriza palamenti eno abaka ba Burundi ne Tanzania nga tebalabikako. Burundi ne Tanzania nebafuluma okutulemesa okugenda mu maaso with the proceedings. So kubanga rules zigamba oba amateeka ntino buli ggwanga lina kubanga linako bamemba basatu. Guno omulimu gwe tuliko kwegaata ndaba obuzibu kubanga tebawagira Rwanda okutwala sipiika. So nze nkiraba nga kintu ekyo kigenda tukosa. Muwabuzi w'ebyamateeka mu mukago Anthony Kafumbe agezezzaako okuwabula ababaka ng'afuuyira ndiga mulere. Mr. Clark, if the intention was that you could elect without some members being around, then this assembly should have convened in June or July this year. I take advice from cities. I'm different from you, the assembly. There's a difference. I take advice from cities. Two-thirds of all the members. No, the rule in contention is rule 12 is here. They are talking of quorum of the house. Quorum of the house. When you look for the definition of house, it's assembly. When you look at the definition of assembly, it's elected members plus speaker. Who knows where my ballot is going to go to? Why will somebody walk away? We are considered that we are fully constituted. We've just taken a few minutes of swearing in, taking on our noble duty. You cannot have democracy when you run away. It's better they come here, they talk. Any other matter extraneous to this is lackadaisical. It cannot be acceptable or even debated in the House right in our clerk. There is no quorum in this House. The fact that other members are not here, whether they have not been elected in Kenya or they're outside having a drink, does not matter. Babaka ba palamenti eno okuva mawanga ag'omukago balayiziddwa olwaleero nga mu bulina ba South Sudan abakeegatta ku mukago guno. Establishment of the East African community as by law established. So help me God. I, Mary Mujenyi, do affirm. I, Musamali Mwasa Paul, oluvanyuma lw'okulayiza ababaka mu palamenti y'omukago gwa East Africa wana Arusha mu Tanzania, ababaka babadde basuubira okulonda sipiika waabwe wa palamenti eno, wabula ababaka ba Burundi n'Abatanzania beebulankanyizza okulonda ne kutagenda maaso, era kati kisubirwa nti olunaku lw'enkya palamenti lw'erina okuddamu balabe oba Burundi ne Tanzania banaba bakkiriza okulonda sipiika. Jingo Francis, NTV, wana Arusha.